Ruasa. Mpola mpola tubaniriza natera ku mukutuga fye muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya nedoboozi bampitantambi kinso number rich boy Maxud Junior. Happy birthday to me, happy birthday to Bobby Wine, happy birthday to Samuiga, and happy birthday to everyone nga wazaliwe ennaku z'omwezi 12 February. Nkwagala nnyo blood wange, nkugamba nti big up on yourself nakulwa leero lwetwazalibwa. Munzikirize ebyo tubiteke ebbali tugende straight ku kyatulese. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Fleming onakolako Spark TV, yali muyimbi mu kibiina ekimanyikiddwa nga Rock City Rock Entertainment, ate nga mukozi wa Galaxy FM ennaku zino bamuyita Precious Fleming. Yavuddeyo nawa mukyala munne owa BBS Telfina, ate nga muzanyi wa mizannyo mu kibiina ekimanyikiddwa nga The Ebonies, amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi okulabula okusembayo. Todangamu kuzanyira ku basajja na ku baana abava e Masaka. Tuli batabu ebyo no kyolaba okufa eddoboozi n'emimwa nsuubira otandise obiraba. Mumanyira nnyo abaana b'e Masaka, kati kotandika ko kirabe nti tuli babbeeyi, tuli batabu nnyo. Nkugambye system ya Uganda mukamoli Jim So Rich Boy Maxud Junior yakutuddemu olunaku lwaleero asobola okuba nti akutwaliriza mpola mpola. Twavudde ne tubagamba nti waliwo olutalo wakati wa Diana Nabatanzi kugatta ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Fleming okuva wali ku Spark TV, ng'olutalo luno luva ku mugagga amanyikiddwa nga Legend Rasa. Omukyala ono omugagga ono okuva mu kibuga Masaka. Omugagga ono yagenda mu maaso n'okuba nti akuwana mwana muwala, era nga mwana muwala yasobola okuba nti ayingira mu bintu ne system okuba nti akitambuza mpola mpola. Precious Fleming ze kubuulira y'omu ku bakyala oba oli abo abatasinze okubeera ab'ettabu n'okuba nti banyirira mpola mpola bw'odda mu media industry. Omukyalo ono muddugavu kwegamba lyawo bw'atyo chocolate babe mulungi ebitagambika. So n'olwekyo yagenda mu maaso n'okuba nti akola emirimu gye egy'okuyimba kugatta n'amawulire. So omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti amulaba Legend Rwasa omugagga, y'omu ku bavubuka abalina ssente, y'omu ku basajja abalina ssente okuva mu kibuga Masaka ne mu site Kampala waneeno. Tunulira abavubuka oba abasajja abagenda mu maaso n'okuba nti basileyinga King Legend Rwasa mwali mpola mpola. So n'olwekyo yagenda mu maaso n'okufuna omukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Fleming. Mu kufuna Remy yayagala naye akyuse ku bulamu bwe nga bwali hasola. Remy yagala okutandika okuba nti akyuse obulamu bw'abaganda be, famire ne battali be batandika okuba nti banyumira. Yaganda mu maaso n'okuba nti yagala okukyusa obulamu bwe ng'omuntu atandika okuba nti oba oliawo naye afuna serious relationship. Babadde mu mukwano ogumala, babadde mu mukwano gw'ekimemetera nga bonna babadde beyagala mpola mpola, wabulanga ate nga bakyagenda mu maaso n'okuba nti beyagala. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi asobola okuba nti asuulawo omugagga oba mugagga gwe yali alina amanyikiddwa nga Freeman. Yagenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo mpola mpola ngono omusajja y'omu ku basajja abalina ssente ziyitaba mu Buganda. Kitibeza okuba nti oba oliawo yabadde amusponsoringa ku TV ne mu mizannyo. Yasobola okuba nti amusuulawo, ensonga tetuzimanyi, ng'oba oliawo kigambibwa okuba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi agenda mu maaso n'okuba nti akola ebitasangika. Wanono twasobodde okuba nti tugenda deep, twasobodde okuba nti tunoonyereza ensonga lwaki naye paka ssaawa zino bikyatubuze tumanyi ensonga lwaki Freeman yasobola okuba nti asuulawo Diana Nabatanzi. So Diana Nabatanzi kwe kusalawo okuba naye atambulamu anoonya obulamu obulala mu kwetega ng'ayita ku mikudu kya social media ne ku TV gy'akolera. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Rwasa yasobola okuba nti agenda mu system n'okuba nti yasobola okuba nti yetegeeza system ebisenge by'omukyalo no bwe byakola. Jjukira nti Diana Nabatanzi y'omu ku bakyala balina amaaso amalungi, alina ebyebiiso abitunuza kisa, alina otwotuuma muganda wange bw'otulabako ogamba nti wow, nambali moja ono asana kuba wange. Ate ng'ovudde kutumwa bw'otunulira kala y'omukyalo ono, kala ya tabbo nnyo, omukyala mubalagavu mulungi ddala. Diana Nabatanzi
omu ku bakyala abalungi abakola ku TV. So n'olwekyo Legend Lwasi asobola okuba nti abeera attempted okubayo eriiso. Mu kubayo eriiso yeegomba ebintu by'omukyala ono, mu kuba nti abyegomba yagenda mu maaso n'okuba nti abimusaba. Wano nno mpola mpola system yagenda okuba nti ekyuka. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy oba mukyala mukulu n'abitegeera n'atandika okwekubirira endulu n'amugamba nti owaaye mukyala gwe lwaki oyingira system yange nga tokimanyi bulungi nti oyo bba wange, okimanyi bulungi nti bba wange bwe bulamu bwange, okimanyi bulungi nti nze nekumidde ebbanga n'oyo omwami, naye atogenda mu maaso n'okuba nti otambala n'okunumba. Lwaki tonvaako, lwaki tonviirako omusajja? Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yaddamu okuba nti abalaata n'okuseka. N'agamba Remy nga bw'ataakola na musajja, n'agamba Remy nti nedda ebyo byoliko byakafuuwe, tonnaba kutuuka kuŋŋamba kuva ku musajja, kuba omusajja wange, omusajja nze amutegera, omusajja yayingira sisitimu zange, omusajja sinze yamutegera yantegera. So olwekyo gamba bbawo naye anveeko alekere kuba nti anyingira n'okuba nti ansabiriza mpola mpola. Remy yamugamba nti mukwano n'obufumbo bwange mbuwa ekitiibwa nga naawe wembadde mpa obufumbo bw'ekitiibwa, oli nga sisita wange, nkwegayiridde osobola okuba nti ompa ku kitiibwa. Nze sikuyingirirangako, siyingirirangako mukyala yenna mu bufumbo bwonna, naye ate ogenda mu maaso n'okuba nti onjiikiriza olw'okuba kkalayo njeru. Nkwegayiridde mukazi gwe waali esonyiwe bba wange mpola mpola. Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti abalaata, yagenda mu maaso n'okuba nti akyuka, yagenda mu maaso n'okuba nti agenda mu maaso n'okutekinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy for granted. System netandika okuba nti ekyukira nga system kutandika okuba nti ekyuka. Bingi ebyagenda mu maaso n'okuba nti bikyukira nga omukwano mungi ogwagenda mu maaso n'okuba nti guyiyika. Wano nno Remy yatandika okuba nti akulukusa amaziga n'okutandika okulowooza kyasobola okuba nti akola, oba oliawo asobola okuba nti akomyawo omusajja. Omusajja yamugamba nti nedda sisobola komawo kubanga omukyalo ono kirabika alina ebintu byankola ebiri so special, era nga kizibu nnyo mukyala Remy okuba nti nkuddira. Walibadde ng'otambulamu n'ofuna abantu abalala, kubanga wetwogerera ono omukyala ayingidde sisitimu zange, era nga omukyala ono njagenda maaso n'okuba nti mwagala n'okumukuba empeta mpola mpola. Remy obwongo bwagenda mu maaso n'okuba nti mumwesera. Wano nno basenga be bajjajjabe bamaama be ne batandika okuba nti bamuwulira n'okuba nti bamuyita, ne bamugamba nti owaaye tosobola kufiira omusajja mugagga bw'atyo, ngenda kusaba osooka okomewo ewaffe tusooke tukubuulirire n'okuba nti oba olya tukukolera ebintu ebirungi. Yagenda mu maaso n'okuba nti awuliririza bazadde be bamutumira mu kugenda e Masaka. Yamaliriza akutte mu bigali, mu kukwata mu bigali yakwatiddemu ddala. Mu kukwata mu bigali twamaliriza nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi eddoboozi lifudde. Wetwogerera omukyalo nayogera nga kikere. Wetwogerera Diana Nabatanzi asobola kuba nti akola ekintu kyonna, atasobola kuba nti ayogera, atasobola kuba nti yeetuusaako kintu kyonna, era nga omusajja eddoboozi lyamuwaana okubeera n'eddoboozi eddungi. Byonna byaweddewo, omusajja eddoboozi takyaliwulira. Mpola mpola be twabuuzizzaako Remy wali ku makya ne tumugamba wagwana taliwo nga eddoboozi lyafudde. Yamugambye ekyo nno kubeera okulabula okusembayo nti abaana b'e Masaka tebabazanyirako. Oyo omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti atambala n'okumanyira ng'ayingirira amaka gange. Yagenda mu maaso n'okuba nti ayagala bba wange, ate we namugambangako nakikozesa kasonsono ekyejja okusalawo okuba nti amanyira ffe ab'e Masaka tetusaaga. Bw'onyingira nkuyingira, ate bw'onyingira nkuyingirira ddala. Kati namuyingidde ekijja kije. Anasinga eddogoya anasigaza obulamu n'omusajja. Nze siri wiringi kuba nti nta musajja wange olw'okuba Diana Nabatanzi. Bano abakyala ekikwewuunyisa bonna ba media, ekikwewuunyisa bano bonna abakyala bakola ku TV ez'enjawulo. Oli akola ku Spark TV program bagiyita Live Wire, ate nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi akola ku BBS Telefone eya Buganda eyaffe eya wano ddala, ate nga akola program bagiyita Kituta Kyance every Friday. System bazingiddemu, omukyala takyasobola kuba nti avimba olw'okuba nga Remy yayingidde system mpola mpola. Tumanyi kigenda kuddirira kubanga bwe liba eddogo nga lifuuse
fuuse eddogo then eddogo lijja kufuuka eddogo kubanga eddogo ly'eddogo ate nga mu ddogo muva eddogo eddogo bwe muvaamu eddogo kati ekiddira mu ddogo kubeera kulogera ddala ate nga bwologera ddala ekidda mu kulogera ddala kimaliza omuntu kwabo abamu kwe kutandika okuba nti balwala okulwala omuntu alwala n'alwalira ddala nno n'alwala olw'eddogo n'addogolekana n'amala n'afa so n'olwekyo lyeri eddogo erigenda mu maaso wakati w'abakozi ba TV ababiri baagala kulogagana abatandise okuba nti beerogangana omu ku bo ayinza okuba nti asikamu mpola mpola bampita Rich Boy Maxudi Junior tayogera palapase twegweko mu next episode nkugambye nze Ntambi Jimso oye nakulimba mbusinze namba limoja abakulimbye bye bye for now see you when you see me.